ebiro we bituuka nga byakuvuga mu motoka omulogo ne waafuwa emmindi n'amyuka emimwa. Tokitegedde? Ebiro we bituuka nga bibyo byakusumulukuka tosobola kuziyizibwa, tosobola kusuulibwa, tosobola kukwekebwa, tosobola kwogererwa bigambo bikuziyiza. Buli kimu kyonna kijjanga olinga kijambiya, otematema buli kimu kyonna. Ekirooto kyo kasita kituuka n'okitegeera n'olindirira Katonda, kubanga ekitusabisa, ekitweweesaayo, ekituleetera okwekuumira mu Katonda, okulwana tumanyi, okuvuma tumanyi. Abamu mwali bafuuyi ba mmindi, abalala mwali basezi, abalala mwali balogo, abalala mwali babbi. Obubbi okyabumanyi, n'amakubo ge wasererangamu ogamanyi. Okyajjukira nti engoye bazijjamu n'odduka ekyalo kyonna nga tolina kagoye nakamu. Ekyo okimanyi. Ekitugaana okubiddamu kubanga waliwo amagenda Katonda gatwolekezaawo. Kyova olaba nti abatali balokole ffe tetukaayana nabo. Bye balimu bye twakoowa ffe twabivaamu ne tudda ewa Mukama. Era bw'omulaba ng'akola olutalo n'effujjo tusaasira mu ki? Ebiro kasita bituuka gwe n'omanya ekirooto kyo ky'oba okola kulindirira Katonda. Nogamba sijja kuyomba, ebiro biyinza otuuka Mukama wabazza okunkwata ku mukono nansanga mu luyombo luno n'osiriwalako n'oleka akuvuma n'obanga atamanyi bivumo. Nze ndi musumba ebivumo mbimanyi. Ate mmanyi ne bye banvumanga ne binkaabya ebyo bye kutandikirako. Naye tetusobola kuvuma kubanga tuyina amagenda ge tulengera. Buli muntu ayina ebiro bye. Katonda ayinza ogamba nti ebiro by'omwana omulenzi ono ebyokulinnya ku ddala lino bituuse, n'amugjawo n'amuleeta. Awo n'amanya nti agenda kutambulawo emyaka ng'ebiri. Ebiri we giggwako eddala n'amuleeta. Ebiro by'okukyalirwa Katonda tebikoma. Kubanga ye Katonda ataggwaayo byonna ayina. Okitegedde oba kyegamba? Ow'ekirooto buli kiseera aba alindirira. Ebiro we bituuka nga Mukama akulumbye n'ekirooto kyo ng'ayagala akuviireyo, bw'oba tokimanyi otawaanya Mukama. Ayinza okugamba nti biro byo byakuyimirira wano, ate gwe ng'oyagala okudda wano. Gwe mubuuza oyo munno, mugambe wakalokoka emirundi emeka? Bw'alokoka bw'addayo, bw'alokoka bw'addayo, bw'alokoka bw'addayo, bw'abuulira enjiri bw'agivaamu. Tonnategeera birooto byo. Ebiro bikuleetera n'agamba nti nkukutte ku mukono kuulo, tulina okujeemulula ebiri wano n'akuba byakubyewo n'otereera. Abadde tabeera na ssente mu nsawo ne zitandika okuyingirawo. Ayinza okukussa nga biro bino wano ebiti nga tonnafuna ssente naye ng'atunda butunzi linnya lyo. Waliwo abalina ebirooto eby'embaga nga ne w'okunkumula famire ye wammwe tesobola kuleetayo wadde kuleeti ya soda. Ekisooka yakyayira ddala bwe bayita obulokole tebukwagalamu. Ekyokubiri embeera ebalimu. Ekyokusatu embaga gy'otwalayo tekibangako. Bo gye bamanya eringa embaga babeera mu mikolo gya kuziika. Embaga ey'okubiri nga bakuŋŋaanye kusamira. Gwene ey'obugole tebagitegeera esala keeki tebagimanyi. Kati Mukama yayinza okutuusa ku kirooto kyo nga kirina siteepu nga biro byakuteeka wano. Abantu bakutunde ka feesi kakajjeyo eyo mu kyalo eka Mmengo, Butolo gye bakuzaala, akatunde mu bantu, ke kabuyungo gye kasookera. Yasoboka okasaasaanya emutundwe n'akalagaalaga nti kano ke mulaba tekakyali keeka Mmengo, nkatandiseeko nkaleeta. Wano oba tomanyi kirooto kyo oyagala oddeyo eka Mmengo. Atamanyi kirooto kye atawaanya ebiro Mukama by'azza omumukyaliramu. Kyova olaba nti abasajja obavuma nnyo abaagala okukuwasa. Oba oyinayo ababo be watonda, munyenyeeko munno, mugambe wakavuma bameka.
bossi ze bebanje oligi gwenda otwalemu olabika walabye bubi kankusabire galubindi zeggulu olabe bulungi oba yenze kirasiyo n'ogaba biro tonnabitegeera yebazibe Yesu atamanyi kirooto kye atawaana n'ebiro abamu mu kisenge kino ekyawaggulu ennaku 10 ezisigaddeyo Katonda agenda twawulako okukeerewa mu zino ennaku 10 mulimu abantu nga bino byebirobyo ebyebirooto byo bino byebirobyo ebyamagenda go omulogo ne waaba ayagala okukola saddaaka nga yalogalogadde ekyalo kyonna gwe tosobola kuziyizibwa ebiro by'ekirooto kyo bwe bituukirira Katonda n'akujjira obuzibu buliriddawa gwe banonye ng'ebiro bituuse nga tonnakitegeera nti birobyo kasita ebiro bituuka nga byakiro Bayibuli egamba mu Isaaya 45 agamba atya Isaaya essula 45 n'olunyiriri olusooka bw'atyo Mukama bw'agamba oyo gwe yafukako amafuta Pawulo gwe nkutte ku mukono gwe ogwa ddyo okujeemula amawanga mu maaso ge gwagamba gwe nkutte ku mukono gwe ogwa ddyo Katonda amunonye Mukama amunonye amukutte ku mukono bw'otamanya birobyo Katonda ajja n'akunona n'akukyalira n'otamanya kukyalirwako Bayibuli ekyogera nti omukisa mu mukono gw'omusirusiru kifeera kikolimo gujjanga mukisa naye n'otagutegeera nti muki azze omukwata ku mukono gwe yafugako amafuta gwe yamanya nagambye nti yakufugako amafuta gategeeza nti oliko okuyitibwa oliko amagenda ag'enjawulo oliko ekirooto eky'amaanyi kati ebiro bituuse azze omukwata ku mukono batandika okutuukirizibwa mu ekyo kye yamugamba kuba kye yateesa ku bulamu bwe gwe naakwata ku mukono abaana ba Katonda njagala Mukama akusseko ekisa omanye ebiro by'ekirooto kyo nga tonnategeera biro bya kirooto byo sooka otegeere ekirooto kyo bw'onoobeerawo ng'omanyi nti oliko ekirooto eky'amaanyi ojja kutandika okulindirira essaawa yonna nti kigenda kuvuunulwa ku bulamu bwo buli w'onootegeera nti oliko ekirooto eky'amaanyi ku bulamu bwo kigenda kukuleetera okunyweza enkolaganayo ne Katonda Bampita Buyungo Joseph Muwanguzi nze sikyanoonya Katonda kubanga ndabye amunoonya sikyasaba kubanga ndabye yasaba sisiiba kubanga mpulidde asiiba kati entambula yange etambula nakwolesebwa kuli ku bulamu bwange gwe ne wooba tokutegedde onontegeera kumaze kuvuunulwa mukuba oluyi mugambe tuli mu nnaku 10 wulira kye basomesa mukuba oluyi mugambe tuli mu nnaku 10 wulira kye basomesa zezibulayo sisiiba kubanga waliwo akoze atya asiibye kati nze mu myaka gyange gino mu bulokozi ebbanga lye mmazeemu ntandise okutegeera kye bayita amagenda gange waliwo byeseenyigiramu lwa magenda gange waliwo ne bw'oŋŋamba nti tosaba nga nze nja kusaba kubanga nina amagenda gange omulokole atamanyi magenda ge omulokole atamanyi kirooto kye omulokole atannazuula kuyitibwa kwe mu bulokole aba asaatuuka busaatuusi nze tomala gampugula nze tebancamula toyinza kuncamula tonkyamunkiriza tontendera bintu nina Katonda gwendabye n'okiroota n'okituukamu n'okiroota n'okituukamu ndabye Katonda atandikiza mu nsi ey'omwoyo n'agiggusa mu y'omubiri zino ennaku ezisigaddeyo njagala olinnyeko mu kumanya ekirooto kyo njagala olinnyeko mu kumanya okuyitibwako kale ebiziyiza bingi naye kankyogere bulungi okitegeere nze nina kye nina Katonda kye yayogera nange mu bulokozi n'ekindeetera okunywera ne bwe nsanga ekibinja ky'abantu nga kivuma obulokole tekisobola kuntegula oba olinayo ababo be watonda munyenyeko munno
mugambe wakavuma bameka bosi se bebanje oligi gwendo otwalemu olabika walabye bubi kankusabire galubindi zeggulu olabe bulungi oba yenze kirasi yo nogaba biro tonna bitegeera yebaze Yesu nze nsiiba waniino nga mbagamba nti gwe wosabe essaala n'olabanga Mukama Katonda takoze obanga aluddewo okukola tekitegeeza nti aba tagiwulira tekitegeeza nti aba takulaba tubeera mu layini wetu just nga tonnatuuka kyentegeeza nga akaseerako tekannatuuka obuzibu obugumiikiriza tetuyina ffe twagala Katonda akolere ku pressure eyaffe ku pace eyaffe naye nga ate at times n'ekintu wekiba okisabiridde nga tekituukiridde weebaza Katonda because ayina ekinene gwate kyotamanyi kyakutegekedde mu maaso ayina ekinene kyaba akutegekedde mu maaso just lwakuba obeera tonnakiraba naate wookituukako weebaza n'ogamba Katonda ate yantaasa naye nga luli walyomba kubanga takuzeemu n'okola bingi nnyo noweekyawa ne Katonda ndowooza n'omukyaba mumanyi n'omuyombesa mwewadde eddembe bannange mumanyi n'omuyombesa olwakubanga osabye n'olaba nga by'osabirire tebituukiridde nga bwekityo si bwe kiri Katonda amanyi amagenda go Katonda amanyi plan zo n'okusingako nate gwe bw'ozimanyi obujulizi ndowooza mubuwulidde ebiro byaffe ebiro byo kasa kibange nga akaseerako katuuse ne bubaliroga omulogo ne bwaloga mukwano kaba katuuse era tebaba tebakyalina kyakuzaako baba tebakyalina kyakukola wabula okukkiriza ekyo Katonda kyaliise aye tewali ekintu kisinga kunyuma ng'okufunira ekintu mu Katonda bannange gundi Samoni ndowooza mugiwulidde bulungi era nga ekituusiddwako Pastor Biyungu kale kambagalize olunaku olulungi